Yeah, check microphone 1 2. Check microphone 1 2. Tutono tubaniriza nate mu akazanyo kafe kano akamanyiddwa nga omuzimu gw'embaale mutonye Juliana ku screen era nga tulengera omwana ow'obuwala omulungi lwondo wano. Omwana atabaala ensozi sekayikirigane y'omu ku bazanyi abaleeteddwa. Tulengera ensozi gambalagala. Ensozi gambalagala Wambede Muhammadi y'omu ku bazanyi abakalimo bakayita omuzimu gw'embaale. Babiri Aisha y'omu ku baleeteddwa era nga kano kayitibwa omuzimu gw'embaale nga omusajja eyatambuza ebigere yenze akalimo Lumpale Wycliffe y'omuzanyi ku baleeteddwa. Tulengera ensozi gambalagala. Mutenyo Sala y'omu ku baleeteddwa nga abazanye. Tulengera wano empuku emanyiddwa nga eyeekawuuka. Empuku emanyiddwa nga eyeekawuuka. Mbabazi Martha y'omu ku bazanye abakalimo. Tulengera wano obwengula ku sayidi zino ez'embaale mu Bugisu nga bwe mumanyiyo obulungi. Magomu Sande wano tulengera ekibuga ekisangibwa eno ku nsozi gambalagala. Ensozi gambalagala zino ez'omu bwengula. Nakato Jennifer y'omu ku baleeteddwa era nga kano bakayita omuzimu gw'embaale nga nze omusajja eyatambuza ebigere okuva embaale yenze akali mu mitambo. Waliwo ono gwe bayita Nawagembe Joane. Tulengera ekibuga Amatiribona. Bugembe Marvin y'omu ku baleeteddwa. Ekibuga ky'embaale kiikino wano tulengera eno gye bayita Republic Street. Nanyombi Shanita y'omu ku bazze era abatutumiddwa mwana ye Mukisa Anode era n'abazanyi abalala bangi nnyo nga story eno ya Mugga ya Michael. Anti akadodi okawulira Mugga ya Michael ye yatuwandikira story eno era tulengera wano akatale k'embaale mu bwengula nga bwe katemagana era Mugga ya Michael n'abeera nga ye director waako yakola ku ky'okunoonya abazanyi era n'okubeera nga story eno etambula bulungi nnyo. Emanyiddwa nga omuzimu gw'embaale ka sinema kano ka butundutundu ITV Uganda production. Guno mukutu gusangibwa wali eri ku YouTube. Ekyo mwebale nnyo aba ITV Uganda ku YouTube olw'okututuusaako ka sinema kano ak'obutundutundu omuzimu gw'embaale. Tulengera emirimu gitambula bulungi nnyo wano. Emikolo gitambula bulungi nnyo wano. Bakyaziza abakungu n'abanene wano mu kibuga ekikulu eky'esayidi zino ez'embaale. Kaakati tuddako wano ku sayidi ez'amawulire. Abaana babulidde mu nsozi. Ono ow'amawulire kya lipootinga ku ssaawa ya kaakano. Anti wulira abaana babulidde wano mu nsozi ez'ewanaale awali mu kibira eyo. Abaana olwasaalimbiddeyo mugwana wange bagudde ku kyokya era ne babulirayo. Abakungu ab'omu kitundu ne ba NC bonna bavuddeyo nga bambalidde ku migongo nga nswa okulaba nga banoonya abaana bano abaabuze. Anti owulira amannya agamu ku g'abaana abaabuze era nga ku ssaawa ya kaakano tebakubikako kya mulubaale. Abaana bangi nnyo abatannategeerwa engeri gye baabuzeemu. Ow'amawulire bw'atyo bw'alipootinga. Eno essaawa eya News Hour. Guno jjukira nti no bakayita omuzimu gw'embaale. Ekiddako ye ntiisa era muganda wange gwe wa pressure bwe tuddako wano ku mugga Namazyo guno guliko ebiyiriro wano mu sayidi ez'embaale. Tulengera nga waliwo ekintu ekirabika ng'ekita enyoka engeri emmamba eno kati ate waliwo noono omusajja omusinde akyatuka emisinde ng'era alabika ng'agenda okuyimirira mu maaso g'ekiso. Bona omwana oyo. Kakati waliwo embeera etategeerekeka bulungi wano. Tulengera waliwo omuti ogulimu ebbombo. Tulengera n'omutwe ogw'ekintu ekitategeerekeka bulungi. Humbe omuzimu gwe bayita omusambwa. Laba gumanyi n'okkuba engoma nga tewaliiwo ngoma. Engoma evuga. Kati tulengerayo abaana wano abatambula okugenda ku luzzi. Abaana ab'obuwala babiri ne balengerayo ekintu. Balina ekintu kye balengedde.
ono omusama gukaba ng'omukapa ekyeka ngo tekimanya alirira nnyina. Abaana ne balyoka bafunya enkogo ne bateekako kakokola ntondeka nnyuma. Lengera sipiidi eringa eyakamye wano. Abaana nga baddukira wano mu kibira n'olyoka olaba omuzimu gw'ebale gutamye wagufubutula abaana okwagala okubasuula ku nkanaga. Era we tulengerera ab'emikwano omuzimu gw'embale gutamye. Omuzimu gw'embale guno gufubutula abaana okubayisa wano mu kibira era gwe guno. Azimu tuddako wano ku studios eza ITV Uganda. Bannamawulire basinzira okuweerereza eggwanga ekigenda maaso. Gano yessaawa ey'amawulire News Hour omuweereza. Gano ge mawulire agatalinda era batwetedde omwana wano gwe bagamba nti no alula. Ono omwana yasimattuse mu mannyo ga ggoonya, omwana yasimattuse mu mannyo g'engo. Kakati omwana wono bali kumuggyako interview. Ono omuweereza yeyitibwa Jennifer Nakato, amannya ge original era nga galina okozesa mu kasinema kano ak'omuzimu gw'embale. Omwana wono eyawonyeewo bamuleese okulaba nga bamuggyako ka interview. Wulira kyagamba. Bado nagezaako obanoonya ne nnyingira mu kibira nagenza okulaba ng'emiti gitandika kutambula. Ekibira kirimu emiti egitambula era olubo okukirinyamu ekigere bw'oti ekibira nga kitandika okutambula ate nga gwe omuntu oyimirira olwo n'owunga anti wulira. Tuli mu byaddala. Omwana abadde alowooza nti no birooto, abadde alowooza nti no si byaddala, naye owamawulire amutemezzaako nti byaddala. Buwaasu ewa Nnaale. Agamba nti no bazadde basangibwa wali eri ku kyalo ekimanyiddwa nga Buwaasu ku nsozi ziri ez'ewa Nnaale. Gasanze ku kibira. Tukubiriza abazadde obutaleka baana bamwe gende. Era omuzadde bw'oleka omwana we okusaalimbira mu kira kiri eky'ebuwaasu mukwano gwange eyamwalula ebeesiridde. Ebijjankunene ebitaamye ng'omuzimu gw'embale. Ebijjankunene bitambidde eri mu bibira by'ewa Nnaale. Omuzimu gw'embale gubeera nga tegutaliza muntu kaabe muto kaabe mukulu. Bwe batyo batyo okulipootinga. Jjukira nti ekiddako gimisambwa tuli ku kasinema kano akamanyiddwa nga omuzimu gw'embale era nga ku ssaawa ya kaakano tuddako wano mu bibira eby'omu nsozi waliyo ebizeezengere. Lengera oguzeezengere, oguzeezengere. Kati waliwo omwami ono gwe bayita Nabyewanga nga akate akaliira mu nga akaliga akalira mu nte. Nabyewenga ali wano alumbye ekizeezengere atema omuti gwakyo. Anti laba anoonya mbaawo kumbe musajja watu abadde atemamu ssambwa. Anti wulira olwo n'olyoka olengera ensasage omusajja wono ekibira kitandise okumutuula nga kakuddeyo alinga eyabbye akasimu wano ku musajja ow'e Kampala era nga omuzimu gumuyiribya n'ayita wano mu kibira nga yayina alinga awonze era laba gy'amalira. Lengera omusajja wuno enjoto zimulumaluma yina omubiri gumusiiwa era nga ebiddirira wano omusajja yagwa eri n'awonga n'azirika. Anti olebe omusajja ebintu bimutabukidde ne bimuluma wano olw'okutema omuti guno tegutemwa. Emiti gino egy'omu kibira eky'ewa Nnaale tegitemwa. Omusamba guno ne gukomawo omusamba gumuyiribizza gumukomezza ne gumukusekirira. Tuli mu kibira kino eky'omu nsozi ez'ewa Nnaale era nga tulengera ensozi zino zigambalagala. Kati bwe tuddako ku sayidi eno waliwo omwana abuze. Omwana alekeddwawo alinga ataliiko nnyina. Kumbe maama we ono ayitawo eno ebbali. Maama we yeetise ekinywa ky'enku. Kati agenda okwekwata ku mugongo ng'omwana gw'abadde aweese tamulabako kwe kuddayo awulire gy'abadde akaabira. Kumbe waliwo omusambwa ogutalabika. Omusambwa omwana gwa munne gumwetwalire gumufudde owaagwo era nga wetwogerera ku ssaawa ya kaakano omwana afuuse wa misambwa. Kaakati waliwo ennyoka yiino. Waliwo n'abaana babiri bava ku luzzi. Abaana ab'obuwala babiri ne wabawo ekintu ekibakanga ne balyoka bafubutuka zino ez'akaweewo ne bayitawo ebidomola ne babisuula eri. Omuzimu gutamye wano mu nsozi z'embale. Omuzimu gutamye. Kati abamu ku baana ababuze be bano. Abamu ku baana ababuze be bano bagenda basazeewo ensonga kuzikwata mu ngeri ya kikomando kwavula busota basobole okubeera nga tebalengerwa mizimu newankubadde omusambwa. Abaana abawulidde mu nsozi ez'ewa Nnaale ebintu bibasobedde era waliwo n'abaana abalala basatu babano ab'obuwala.
bagamba nti lukano lwambuka eri ku nsozi ewalerera waggulu era basazeewo okwambuka nga bakozesa mavivi basobole okumanya wa gye basobola okuyitira basobole okuvuunuka ekizibu kino. Kakati omwana ono ayongera okukkaatiriza nti nno bw'otambulira mu kibira kino olwo okusaamu ekigere wano ng'okumpi n'omugga Namazyo nga olwo ekibira kitandika otambula. Anti wulira waliwo omukazi w'omwana eyasangibwa ng'afiiridde mu mugga guno oluvannyuma olw'okugufujjamu. naye empewo ey'akazimu badde bayimiridde mu maaso. Kakati wano waliwo omwana agambye nti nno yasobodde okulengera empewo ey'akazimu nga ekulembeddemu banne abamu badde mu maaso kyokka nga bo tebagiraba naye nga yagiraba oba alimu amaanyi g'emisambwa. Omwana ow'obulenzi wuuno azze n'atuulako wano wansi aw'omuti guno awummuleko oluvannyuma lw'okumala ekiro kyonna nga bayiriba. Abaana bamaze ekiro kyonna matumbi budde nga bali mu kibira bayiriba. Kakati ku makya awummuliddeko wano agenda okuwulira ekintu ekikonkona ng'oluggi omuzimu ne gumusuulamu ekintu. Omwana wuuno n'afubutuka embiro ate omuzimu ne gutandika okumwetolooza n'afuna kanteeroze. Kumbe abadde ali ku muti guli ogwabadde gutemebwa musajja mukulu. Omwavudde omusambwa ne gumuyiribya emisinde giri egy'akaweewo era nga wetwogerera omusisi wuuno atandise okuyita. Mutenzaggulu atandise okuyita ng'era ekireese musisi ono kwe kubala nga akwekulayo abaana buli omu gye yeekwese okulaba nga aggyibwayo bamuyiribye. Waliwo omwana ono abadde yeekwese mu miti omulala nga yeekwese emabega w'amayinja omulala emabega w'omuti. Naye kino ekibira kw'ono omusisi gwe baleese tebamukkiriza kubeera ng'alabikako newankubadde nga asigala eyo gye yeekwese. Musisi wono ali kuyita so nga n'ebizeezengeri awamu n'amajjankunene okukwota ebintu ebiringa ebimenke bigenda bisinde okumanya wano mu kibira. Musisi wono atandise okwetolooza ensi nga aleeta ne kantolooze. Ono omwana yagufuula muzannyo. Omwana yagufuula muzannyo alabika nga ye bw'alabika okubeeramu amaanyi gali ag'emisambwa ate ye musisi bw'ayita aba anyumirwa bunyumirwa. Kati ono omuto eyatankudde omusisi ono ali wano mu kimwanyi we yeekwese abulidde wali eri mu masanja tayagala wabeewo amulaba. Tayagala abeewo omulaba. Kakati musisi wono akyayita. Omwana kwe kusalawo adduke abeeko awantu awalala we yeewogoma kubanga bino ebijjankunene byatankudde muganda wange byetolooza nsi namba n'obeera nga ofunye ne kamunguluze. Anti omwana ono ye agufudde mugano nga gwanswa so nga ensi yagayegaye dda ebintu byatabuse dda ensi yeetoloola abantu tebamanyi kigenda mu maaso omuzimu gw'embaale gutaamye. Ekyavaamu oluvannyuma lw'eketona n'agenda n'ayiribya banne ng'ali ayagala okubalya. Ono n'ayita wano sipiidi okugenda akasibidde eno emisambwa gimuwambye. Ne wetwogerera ku ssaawa ya kaakano akyali mu kanteolooze akyali mu kanzungu azunga nga bw'olaba ono balugu ataanagwata muti. Kakati waliwo emisambwa egiwoowoola n'abantu abayita mu kkubo balinga abantu naye nga naye teyeetegeera. Anti wulira emisambwa gimanyi n'okkuba akalulu ne gizina gudiikudde ne gibeera nga gisekera mu matabi ga ngalo nga gisekerera omwana ow'obulenzi ono eyatankudde omusambwa egubeera gwekwese n'oli omusajja eyatemye omuti humbe nga watuula omusambwa omukulu. Anti wulira kaakati okudda ebbali eno abaana bamaze ne kuŋŋaanyizibwa wano nga balabika bamaze ne beezuula ne bagamba nti kye tuba tukola katusirike naye bawulira amaloboozi ag'ebisolo. Bawulira amaloboozi ag'ebisolo. Ebisolo bigenda bigwaba bino ebyawaka okubalowoozesa nti nno osanga batuuse eka naye abaana bano bagamba wadde nga amaloboozi galinga ageeka naye nga gandibaamu engeri y'oluzimuzimu. Weetegereze akadodi bonna ne tuddako wano ku studios eza TV eweerereza wano mu nsozi ITV Uganda batuusaako agookya. Wulira essaawa y'amawulire news hour
amapya gagano agankagwawo. Naze Mary Jane okubatisaako amawulire gaffe. Kakati waliwo lipoota asinziira wali eri ku lusozi Wanaale okubeera nga amawulire agaweereza butereevu wali eri mu studios eza TV okusinziira wali eri okumpi n'ekibuga ky'Embaale eza ITV Uganda. Twabadde tuzannya omupiira ne gugenda mu kibira. Tunagenze okugunonayo ne gunnumira mu ngalo. Era kati teguvaamu. Kakati omwana ow'obulenzi ono yabadde azannya omupiira wali eri okumpi n'ekibira bwe bakubye akapiira mu kibira okukakana bwe yagenze okunayo olwakakutte akapiira ne kamulemera mu ngalo. Bateeberezebwa okuba nga baabulidde mu kibira ekimanyiddwa nga ky'omusozi Wanaale. Kakati okusinziira wano mu nsozi ez'Ewanaale waliwo abatuuze abatandise okwekolamu omulimu. Abaana baabwe baba bakyali balamu n'abafudde asobola okuyita emizimu gyabwe. Kakati basazeewo okuleeta omuganga, basazeewo okukola emikolo gino y'ekinnansi okulaba nga wabaawo omuntu azuulwa. Yagwa mu mazzi naye twatidde ogamba maama. Kakati abatuuze bali wano beesaza akajegere bagamba nti nno omwana eyabula n'abaana ababuze singa baleeta omuntu n'alinyibwako emizimu giba gisobola okwogera omwana oyo gye yagenze. Era kwe kusalawo okuleeta omuganga ono. Omuganga ono engeri gy'atambulamu alinga omuntu amanyi ebintu ate engeri gy'abikolamu anti omulengera mu kifo ky'okukwata ensasene ey'endeku omusajja akutte ensasene ey'obucupa anti wulira. Nze jjajja Muwanga, nze jjajja Bbamu, nze jjajja Kiwanuka, nze jjajja Musoke, nze jjajja Mukasa. Avuddeyo okubeera ng'alaamiriza bajjajja bonna ab'ebugisu okuvaayo babeere nga boogerera ku mwana ono bazuule abaana abalala gye baabulidde anti wulira. Kakati omu ku baana bano ababuze yazuuliddwa naye oluvannyuma lw'okuzuula akyazudde nti n'omupiira gumulemedde mu ngalo. Kakati abatuuze kwe kusalawo ti singa omwana ono emizimu gye mulinnyako giba gitasobola bulungi nnyo okwogera n'abaana abalala gye bali oba bafu oba balamu. Kakati kwe kuleeta omuganga ono asobole okumwogeza. Kakati omuganga alina engeri gy'akoowolamu emizimu gino egy'abajjajja ab'Embaale okulaba nga wabaawo ekintu ekikolebwa oba sinakindi omwana ono abeere nga ayambululwa ebipali byonna ebyamwetimbye sinakindi omupiira gubeere nga gumugibwako mu ngalo. Kakati abatuuze bagamba nti nno singa omwana ono ayininyibwako emizimu olwo n'abaana abalala bajja kubeera nga basobola bulungi nnyo okubeera nga bazuulwa naye singa emizimu gitaana ne gigaana okulinnya omwana ono ki ekinaddirira weetegereze. Kakati omuganga kwe kuddira omupiira agusike mu mikono gy'omwana naye era omupiira ne gumulemeramu kitegeeza nti nno osanga eddagala lyakozesa si ly'amaanyi. Kwe kuddamu n'addamu nate n'akoowoola emmandwa n'akoowoola bajjajja abaguuga okuva wali eri Embaale bonna mwana oyo. Omupiira bwe yagusika omulundi ogwokubiri ne guvaayo n'awaga n'agamba nti jjajja Muwanga weebale okubeera ng'oweereza amaanyi era okwakakana ng'omwana omupiira gubadde gumulemedde mu ngalo gumuggyiddwako ku ssaawa ya kaakano weetegereze. Omwana n'amugamba addeyo. Bajjajja bakoze kati omwana abaddayo wano kwe kusimbulayo omupiira ogumujja mu ngalo. Omupiira ne guddamu ne gumulumya ekigere n'olyoka olaba. Kibi nnyo okufirwa omuntu ate omuntu n'ajja n'akufera. Bagamba omusajja ono abafeze. Bagamba omusawo mufere kubanga ensonga zino tazikutte nga babadde bazaagala. Tukakasiza mu butuufu yawuliddeko envuvuumo z'abaana abaabuze. Kakati abakulembezeemu mu kitundu batandise okubeera nga beekolamu omulimu okulaba nga banoonya abaana bano abaabuze era geegana amawulire agakyagenda mu maaso. Edduka ono n'agwa mu mazzi tewaali wamuyamba jjukira omwana wa myaka 7. Kakati omwana eyabuze atandise okuleetera abatuuze okubeera nga beesala akajegere. Omufu abuze. Jjukira nti omwana atali omu yekka abaana basoma 8 kubanga agava wano Ewanaale gagamba nti nno emizimu giwambye abaana 8 balambirira. Mwami asigadde mu nju ne mukyala we
wano wonna abantu bonna bagadde w'amayumba lwaki ye asigadde ng'ate omwana we ye yatwala. Kakati bateebereza nti n'osanga waliwo omusajja omusezi asalawo okusindika emizimu gye wambe abaana b'abantu era abatuuze bakyesaza akajegere. Mawulire gaffe aganaddako nsigadde nze Wambeede Muhammad kula ITV. Katono yaweereza amawulire okusinziira mu nsozi ez'ewanaale ekiddako be basezi. Jjukira tuli mu muzimu gw'embaale. Omuzimu gw'embaale gutabaala Obuganda. Kakati essaawa ya kakano enkuba yiino eri kutonnya. Kakati waliwo abaana abali okutambulira mu kuba nga beebisse bino yiyuuni bye biri okukola nga ambuleera anti omanye enkola ez'ekyalo. Kumbe waliwo ebintu ebiyitawo leegera. Alengera abantu abajja babukamu. Kumbe n'emirambo muganda wange gifubutukayo ekiro ku ssaawa ya kakono ng'enkuba etonya ne ziryoka gifubutula abantu sipiidi. Era abaana baabano badusezambwa nga balinga akagwewo okakana nga basibidde wano ku mugga Namazyo. Ku mugga guno Namazyo oguli okumpi n'oluguudo anti wulira. Omugga guno Namazyo bw'ogufujjamu muganda wange guvaamu emisota egyo omusota ogw'emitwe ebiri. Ate ogw'omusota gulina amaaso agakanga ettaala. Amaaso ag'omusota guno gwagakanga ettaala. Omusota tegubanga gusula mu kiswa kino. Omusota gwogono gulabiseeko abaana abadde banga gwogerako omusota ne guvaayo nga gulina amaaso gagano gakanga ettaala. Omusota enyoka ow'ekalungu n'avaayo n'atiisa abaana ne balyoka bayitamu ekikumi nga bawunyuka ng'akaweewo. Wulira. Kakati waliwo ono omulala asazeewo okujja okwekukuma ku sayidi ya kaakano yawano. Asazeewo okumira omukka n'asirika ekye siramu lulimi lwese lwefe lw'ebembaale. Omwana asirise beki alinga alina humbe wano mu malaalo wano muŋŋani wano mu malaalo waliwo omuntu ajja. Omuntu ono ajja yeesibye amasanja alina n'akagugu n'alyoka akuba n'atandika okuyita emirambo. Atandise okuyita abantu okuvayo ekaganga ettanda eri ewawalombezaaya. Omusajja alabika azuukiza abafu ono. Omusajja wono omusezi kongwa abafu abazuukisa misana nga ensi yonna eraba. Tuveeyo gende tukole. Ayita abantu bagende babeere nga bakola beere nga bakakalamya emirimu. Mwe ab'e Buganda mubadde mugamba nti n'abafu abazuukisa kino bano babazuukisa misana. Tugenda okulaba ng'emirambo gye gino gitandise okuvaayo. Emirambo omulambo omulala guguno nagwo guziduse kumpi entaana yonna. Emirambo gitandise okuvaayo. Anti laba omusajja azuukiza emirambo emisana ttuku ng'ensi yonna eraba. Kaakati omusajja n'alyoka atwala abaana n'atwala emirambo okugenda okukola. Kumbe eno ku sayidi ey'amalaalo wabaddeyo abadde alengera omusezi asera kiro n'emisana naye era ne bamumanya nti yooyo humba omusajja wono bulijjo azuukiza emirambo. Olengera abantu balima ng'olowooza nti no basibe humba emirambo gye girima. Ne tuddako wano ku mpuku y'ekawuuka waliwo abaana ab'obuwala baabano abazze nga badduka ekiro kyonna nga bayiriba. Wano we wali nankulu ono amanyiddwa nga nankulu woono alina ebigere ebyakabaawo. Atandise okukankanya abantu era nga bwakuwamba mukwano gwange otandikirawo okutyabula ku gali b'enjole, otandikirawo okuzina. Wulira akadodi abaana bali wano bakuba akadodo kamala. Kakati buli ayita mu kkubo gwe bawamba agenda azine.
ono naye bamukutte mbiro okumpi n'empuku y'ekawuka wano tomala gayitawo ku ssaawa ezittuntu. Ssaawa ziba za kutyamula mazina, ssaawa ziba za kunyeenya ku galiba enjole. Kaakati wulira entambula mu kkubo nesanga kintu kyokudala kaakati bano banyumya nti nno ekkubo lino bw'oyitamu essaawa ez'omutonto ye mutonyi original. Amannya ge original ye omutonyi Juliana. Essaawa ez'omutonto kino ekijjankunene kiba kyetimbye mu kkubo era nga buli ayitawo yakisinza. Nankulu ono ali mu kkubo ayagala bamusinze teri kumuzannyirako. Bamwetondera anti raba uli tasonyewa era k'osaalimbira mu kkubo lye mugwana wange obeera osaalimbidde mu lya Mukaajanga obeera osaalimbidde mu lya Walumbe Ttanda. Tuli wano mu nsozi ez'Embaale. Kakati waliwo omusezi wuno eyeekwese. Tukira nti ono oyo omusajja yalabiddwako nga azuukiza abantu emisana ttuku. Kakati waliwo abaana abamu ku baabulidde mu kibira bagenda basojjolimba mpola basooba era nga bagezaako okwekweka okubeera nga beetangira ekibambulira baabano mbuno beekwese. Abaana ab'obuwala ono omusajja n'alyoka abamu akkubo n'olundi gomo. Ekyeka ngo tekimanyalirira nnyina abaana ab'obuwala ne balyoka bafubutuka embiro wano nga bakirako akamwewo okugenda okusisinkana ono omuzira kisa bwe basuubira nti naagenda bayamba. Anti raba tuli kayitibwa omuzimu gw'Embaale. Omusajja n'alyoka aleeta omwana gw'awambye. Omusajja takwatibwa nsonyi, omwana aleese mulamba. Omwana amusibye akantuntunu amukubye eddagala ate n'atakomawo n'amusiba ku muti guno mbuno asooke agobere. Abasezi bano bamanyi enkola ey'okusiba abantu ku miti baba nga bakyali balamu ne bafiira okwo mbuno basooka kuboobera. Anti wulira omwana bamusibye wano bamuwambye ku banne. Anti omusezi azuukiza abafu ono alya n'abalamu takoma ku bafu bokka wabula nabano abalamu nabo abagajambula. Anti katusooke tugende tulabe uno omwana gwe bawambye. Kati omwana gwe bawambye wuuno wano bamusibye ne bamusanyalaza. Tukira bamusibiza nabyayi naye tasobola kwettakuluzaako n'akamu kubanga alimu eri gye bayita kalifomu eri traditional eri eyaffe yasooka eri traditional eri eyaffe yasooka. Kakati bano bajja banoonya we babadde beekwese balabe munnaabwe akutte muzaawa babano. Anti weetegereze bano abaana abadde beekwese nga tebamanyi ate musezi we gye wekwese. Kakati bannaabwe uno bamusanze wano nga omusezi amusibidde wano era nga tasobola kwettakuluza okuggyako ng'omuntu alina amaanyi ag'enjawulo. Oli ku muzimu gw'Embaale gutabaala Obuganda, tukyali Mbaale. Kakati ono omwana kwe kumusumulula omuvubuka ono yandibaamu amaanyi ag'enjawulo. Anti raba weetegereze atandika okusumulula ennyama y'oli naye n'atumya eddagala lye. Kirabika nti nno omuntu ono balabika beemanyi obukodyo bwabwe era agenda okwetegereza ennyama eno ebadde emaze okusibwa ku muti nga waliwo ensonga eteekeddwa okugikolerwako. Anti okimanyi nti nno wampisi ye asooka kulinda oli wampologoma gw'amaze okuyigga. Obadde ki? Kakati agenda okwekebejja omwana amubuuza ajojojoji w'ebibuuzo naye ng'omwana tawoona asirise be kyetavaamu wadde akagambo. Kakati bano abaana ab'obuwala batandise okwenyigira mu mukolo ogw'okuleera nga basobola okubeera nga munnaabwe ono bamuzza engulu kubanga bamusindikiddemu oli kalifomu ow'Embaale. Kakati ne baleeta ebbombo. Tukira nti n'ebbombo lino era naye akozesa ensaasi zifaanana nga ez'omusajja oli eyabadde alemeddwako enzu. Ensaasi za bucupa, ensaasi za bucupa si ze zino ze mumanyi eza bulijjo. Anti wulira kakati batandika okuzuukiza omwana ono ekyavaamu nadda engulu. Wulira
babadde beekwese omusezi n'alyoka afubutuka eri n'abavumbagira ng'avumbagira ensenene okukakana nga omusajja ono bamusonjoddeyo. tofaayo tujja kumukwata. Kaakati ono yeeweze agamba nti nno okusinziira ku ddagala lyamutaddeko amaze okumutegawo naye engenyebwa era bagenda mukwata asooke asigalewo awo yeefuule afudde bano bagende beekweke. Tuli mu kasinema akamanyiddwa nga omuzimu gw'embaale gutabaala Obuganda era ako kabadde akatundu akasooka kaakati tuddako akatundu ak'okubiri. Omuzimu gw'embaale nange omusajja eyatambuza ebigere okuva embaale nenzija nkasibira wano era we twogerera tukasinema kano akamanyiddwa nga omuzimu gw'embaale twegweko nate mu paati mu katundu ak'okubiri. Jjukira obutundu buli 325 n'olwekyo kalira wonna wonna w'otudde oterere entende okkalire bubya. Omusajja eyatambuza ebigere okuva embaale akuttotolere akawavu n'akagga ku nsonga zino ez'omuzimu ogw'embaale. Beerako.